Janet Museveni nga minisita avunaanyizibwa ku nsonga ze Karamoja omwaka oguwedde alina we yalabikira mu mivuyo egy'okudiibuda ensimbi z'okudaabula obukiikakkono wamu ne Karamoja. Okusinziira kwa alipoota ya Ssaabalabirizi w'ebitabo bya gavumenti, Minisita Janet Museveni yakwata ensimbi ze Karamoja n'asalawo okuzirinnya mu nnyonyi ogenda Isirairi ku mirimu egitali mitongole. Eno nno ng'agendayo emirundi 9 mu bbanga lya mwezi gumu gwokka, n'alyoka asaasaanya obukadde kumpi 140. Kyokka ebiwandiiko biraga nti Minisita Janet Museveni talina we yawandiikira bwe yali afuna ensimbi zino okuzikozesa. Ana okugambye nti tukanya enkya meeting eri enkya twagala kulaba bamuyitira ki ekyogenda bweru emirundi 8 tikiriwo kifu kati omuyitira ki. Okusinda ku ssemateeka kawaayiro namba 9 akatundu ak'okusatu kawa obukiiko bwa palamenti obuyinza kuyita minisita yenna okwako byatangaaza naddala ng'aliko ebivunaanibwa. Wadde ababaka bayise mukyala Pulezidenti Museveni abeereko byatangaaza ku nsonga eno, ate abamu batandise okutya okuyitibwa kwe. Ababaka aba Public Accounts Committee tebanaba kutunula mu nsonga ezireeta First Lady. Ate Auditor General tiyakireeta tiyakikakasa ngu First Lady yasayininga wanungu n'agenda abweru. Ate tumaze kutegeera ngu First Lady tiyagenda abweru emirundi 8. Poze ensonga enkulu mu kakiiko kafo tiyandibadde First Lady. Okuba ababba sente mu OPM tubamanyi ffenna, naye ali mu kukuzaakuza ensonga eyo nti ayite First Lady kirabika naye alina ekigendererwa kye. Mukweri eno mukyala Museveni mwali singa mukyala Museveni ne minisita wa Karamoja Janet Museveni omubaka w'e Ruhama Kataha nolekyo bw'aba ayitibwa mu komiti eno tayitibwanga First Lady. Wabula yo omumyuka wa ssentebe w'akakiiko kano Paul Mwiru akasizza ng'akakiiko bwe kaasalawo okuyita abantu bonna aboogerwako Ssaabalabirizi w'ebitabo bya gavumenti okuvaayo abannyole ku mivuyo egyali mu ofiisi ya Ssaabaminisita. Wano nno wasabidde ababaka era abamemba b'akakiiko ke abateraga Janet Museveni okulabikako mu kakiiko bawandiike ensonga ko basinzira okuwakanya kino. Abaffe njagala tubeere bantu bakulu, abantu abatusasula abayiba omusolo twasasulwa kujja kubeera mu kakiiko kuwuliza bujulizi bw'abantu. Fukyogenda nga badduka eyo nga babifuddenga nti bifuuse byalaale bajje mu kakiiko tuwulize obujulizi tuddemu tutulenga akakiiko tusalewo ku nsonga eyo. Leero Secretariat ewandise ebbaluwa emuyita naye ebbaluwa tenagenda. Mwiru agamba nti akakiiko tekatumire Janet Museveni nga mukyala wa President wabula nga minisita avunaanyizibwa ku nsonga ze Karamoja. Tetuyise First Lady, tuyise minisita wa Karamoja. Actually, I know waliwo confusion y'amaanyi nti oyise omukulembeze w'eggwanga nzisibwa empise, tuyise minisita w'e Karamoja. Singa Janet Museveni alabikako mu kakiiko kano, Godfrey Kazinda yagenda okuba nga yasigaddeyo yekka okulabikako kwabo boogerwako mu alipoota nga ofiisi y'akaliisoliiso wa gavumenti yamukkiriza okulabikako mu kakiiko kano singa aba talina nsonga zonna ezimwetaagisa mu kkooti mu wiiki 2 ezijja.